Finally akalala kafulumye ngamba ki akatambi nkalina mu maaso awo full swing ngenda kuwa details how to get it nga wale nkola fano kwanda boy UG ka video badde nsabo kampele ka like kabenga kasonambula katukera omuntu yenna eyanjagadde kumanya kweno information bwe na atanaba ku subscribing atukujukiza subscribing obenenga wegata ku mukutu gwa feguno ogwa wanda boy UG akadde kaje mu personalize okateke mu all obenenga ofuna notification yebu video nga buneno obunyuma obusisa obulaga nti no Uganda tukyalina bingi ebyokwetereza hajimiti onagamba janga kulombere duwa namba eri awesembyayo 15 mu inboxing aberenga kuyamba atenga Sadiq Property Consultants bagamba balina mataka ga bei rahisi gatandikira ku milioni emu no kwambuka namba yabo eri mu ka box ka red awo inboxing aberenga bakuyamba kale katuyongereyo na malega fe agalero olunaku olwalero waliyo omwana muwala amanyikidwa nga Christine Nampeera ono nga brand influencer business woman ahina amaduka agengoye oba muite fashionista ono muwala olunaku olwejo babaddeko mu bala ye wamu ne bawe twalabye ebyo bifaananyi ngali ne bawe ku TikTok endoza bamu following amusobola okulabira ddala ntino oyo omusajja gwali naye mu Katambi ngenda kubamba wa Katambi gwe ne ya subscribing njagala ya subscribing namba yange ya mu kabox kachi kagwini Akatambi konna nga we kali full swing kadakika nnya nga bali mu bala emu sigenda kwogera manya olw'okugiwa popularity oba kugikolera akalango mwe temugamba tino bino bintu babikola just okuyisawo ebintu byabwe ya ono muwala Nampeera we babadde mu bala ne bagenda mutoyi nga bamaze okubibwa bonna wamu ne bawe ndowooza ebadde excitement obanga waliwo kye babateredde mu drink ne bacamuka kale bacamuse bonna ne batandika okweyambula kumbe waliyo ababadde muki ababadde ku mukamoli nga bagezaako okubikodinga video mpanvu nakugambye ddala dakiika nnya ogenda kuba onyumira namba yange eri mu kabox ka gwini eri yenna ayagala Katambi ya kati abasinga bavayo nga bagamba nti no kirabika Shiraga Shumba yapangisiza ono muwala okuta Katambi ki babirenga bamuvaako badde kwani badde kono loza mubiraba abantu following wali ku Twitter wamu ne Instagram twabaletedde evidence nga tubagamba kirabika Shiraga Shumba yasasudde ono muwala obono muwala yagambye ntino koze no mwana socialite era nga obo genzi nokebera Instagram ye TikTok Instagram Twitter ojja kusangira ddala ntino afollow ayagala nnyo ebintu bya social media koze alina ne blue ticks kyokka abantu tebamumanyi okitegera ekintu ekyo kale tulowooza ntino yakoze ekyo ekintu nga yagala fame abantu bonna Uganda yonna emuddeko bave ku Shiraga Shumba badde kuye ndoza sawa zineno Uganda ini attention ndoza mujjukira ebiseera ebyo ebya John Black akatambike webata olutambirwa John Black ne bavaawo ne batalwa traffic formula kati sawa zino kyekyo kitwazeeko kati batadde olwa Shiraga Shumba bavudde ku Shiraga Shumba ne tuddako ono ndowooza mubimanyi abagoberera Wanda Boy UG tubeera tubaleetera every information kale Wanda Boy UG ngenda kubasibulira wano goe naye yagala Katambi namba yange mu kabox ka gwini inbox nga ku WhatsApp gamba tino wa subscribing ambelenga akakuwa goe naye namba yange ngenda kubaka kuterako immediate